ababaka ba paalamenti ab'ekibiina ki NRM bakyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu bya Buganda eby'enjawulo okunyikiza enjiri y'okwagazisa abantu ekibiina kyabwe. Bano olunaku lw'eggulo babadde mu disitulikiti y'e Lwengo. Eno abakulembeze b'ekitundu kino baayogedde ebizibu ebiruma abantu baabwe ng'obutaba n'amazzi mayonjo, amasannyalaze n'enguudo eziri mu mbeera embi nga mu byonna ekibbattaka ate kyo kisusse. Lw'Engenyi, Lw'Ekisugi, Kyampalagata, Kawule okutuukira ddala e Lugologolo beetaaga amasannyalaze. Abawala banyinaze bonna baagala okukola saaluuni, baagala okukola woodingi naye tebalina maki. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta asinzidde ku mukolo guno n'ategeeza ng'amalwaliro gaabwe bwe mutali bikozesebwa nga n'amasomero abasomesa balina bakkekwa mu masomero ga gavumenti. N'osanga essomero lya gavumenti erya primary nga tugamba lirina kuba lya UPE naye olw'okuba abasomesa tebamala abazadde basigala abajjako ssente basobole okufuna abasomesa ba private babateeke mu masomero gaffe nga nakwe tulina obusobozi buweereza abasomesa balala. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Lwengo Cissy Namuju Dionisia asabye abakulu okulowooza ku ky'okutemamu amagombolola agamu n'ebyalo kuba binene nnyo. Lwengo erina emiruka, erina ebyalo 49 naye ng'omuluka gumu gulina ebyalo 20, gulina ebyalo 18 ate nga binene nga mulimu abalonzi 607. Abo baliganyulwa ddi mu Paris Modo. Tusalemu ebyalo abantu baganyulwe. Minisita omubezi ow'ebyamazzi Aisha Ssekindi agumisa bannalwengo nga bwe bagenda okufuba okulaba nga batuusa amazzi amayonjo mu disitulikiti eno newankubadde ebitundu ebisinga bya nsozi ng'okutuusaayo amazzi g'emidumu kizibu nnyo. Tugenda kuteeka Endagwe, tugenda kuteeka e Katovu, tanka ezo nga nnene nnyo n'Ekiseka. Amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja ne Ruth Nankabirwa basinzidde wano ne bakubiriza bannalwengo okuwagira NRM okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti eno. Owulira ku munno owulira ng'ayogera ebitagatta nti tosobola kulwanyisa gavumenti ya Museveni ey'abantu yeerinda puroguramu entuufu. Buli lw'olonda omubaka atatuuka gye basalirasalira ye atambula agenda mu maaso ng'ekitundu kidda mabega. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asinzidde wano n'asaba RDC Kateera okukoma ku bantu abeefunyiridde okugobaganya abantu ku ttaka. Gavumenti ya Pulezidenti Museveni tekkiriza kintu kikwata na kugoba bantu ku ttaka. Wabanga waliyo ekizibu wakati w'abantu abo ne nannyini ttaka, njagala ogiwandiike tugitegeere nga gavumenti tusalewo. Ng'abakulembeze beeteekerateekera okugenda ku malya g'ekyemisana, enjuki zaasaasaanya ekifo kyonna wabula oluvannyuma zaakuŋŋaanidde ku kamera ya munnamawulire wa Baba TV nga kino kyasasamazza abantu abamu ne bajjayo n'amasimu gaabwe okwekwatira ebifaananyi. We mwagala okuzinira kuzina enjuki temutya njuki. Oluvannyuma abayimbi ab'enjawulo baabaddewo okusanyusa abantu. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.